Yo chiri kya my niggas mena batulaba it's your boy Kimbado official era nga tewerabira LMTV ekutusizaako program eno the vibe okitegeera lero tuli mu lubiri era nga ngena bamba tusaako buli mwana kye yakumbye mwana kye yasunye okitegeera naye nga temwerabira it's LMTV ekutuusaako Kimbado official. Mwebale nnyo mwena batulaba abatekako ka data abakozesa simanya buwagwani app mwena mwana mukola kyamaanyi okitegeera mwebale nnyo it's your boy Kimbado official nga we mulaba vibe yakutedda omuziki gukuba eri yonna vibe yakutedda stay tuned Kimbada. Yo LMTV Kimbado official the vibe it's your program nga malabe tuli kazanyo ka pool okitegeera kazanyo ko kusa emipiira mbituli era nga ndo oba yesini oba yego sini wakana kazanyo nze sini ya wakana kazanyo kazo kubya abasajja bonna bannemye okunjijako neze ngenda kujjako kyo ino mmanya ngenda kuyisa buwinyo nzomanyi joko mumanyi bino bintu ffe twabisookamu ate ffe basini yabaabyo muno mukubye muvuddeyo temukyali ba mikwano kati mukikozemu tujja kuddamu twebonkano kazanyo buzanyo nawe obimanyi kati obuzeka abakulaba bonna n'amannya go oli LMTV ku oli live ndi live ku LMTV amanya n'eddoboozi nze Steven nva Ntebe nenja mumwoleso gwa Kabaka wano okitegeera tweyanziza nnyo Kabaka ekintu kyatukoledde kitukoledde nnyo nva wano kapuulu nyumirwa kano kazannyo nyina ebyokuyiga wali eri ng'abavubuka tulina okukola naye mulina okujja kati nyongera okunga abavubuka bonna aba Buganda mujje mu mwoleso leero lwakusatu guggwa Olwasande ndowooza nyongera okunga abavubuka bonna mujje muyige ebintu bingi bikyaliwo ebyokuyiga ebyokunyumirwa byonna kati so babulire sofa biki bye wakayigayo byamakulu ebisobola obbayamu kati nga nze omuvubuka ndi mulimu gwa furniture wanange nako nsobola okayisaawo nange nyina byenjize wali nyikola furniture ntunda ntebe then nyina byenyongedde okuyigamukko mwana kubanga mulimu basiniya okuyiga tekuggwayo kati n'olwekyo nze nyizeemu ebyentebe ebyo designing fashion and designing okitegeera okudesigning ekintu nekinyuma kasitoma n'akyegomba yamaani kati sofa ki kyolabye ekipya ekikusanyusizza mu mwoleso gwo ekipya newunyiza muganda wange abasajja basitudde ebintu kati nga ndabye omuye wabadde kedo oba naye nga ali muti kantu katono nnyo we kati naye nga yateekako kisoboka oba just science anti mwoleso mwana ate waliwo omutwe ogwogera nga tekuli muntu gwo tegwakwewunyisa omutwe ogwo sinagulaba otidde nno omwoleso guli ludda wamuga omutwe gye guli ogenda kugulaba kyolina omumanya alina gwobuuza agumanyi mudala ki ngenda kugukulaga gwe tofaayo kati bonna abakulaba abatano bo bonna so bagambe bonna mwana basubscribinge ku LMTV mwe bakyali bange bonna baboyi ne bagaalo mwana musubscribinge gundi eno LMTV damo bakakase bakole ki mukole ekyo kyenyini kyembagambye subscribinge kiwedde bagambe musubscribinge ku LMTV program bagita the vibe nga wokiraba yo abatulaba ku LMTV nga we nabagambe tuli wano mu lubiri program yo the vibe okitegeera nga olaba vibe yo yakutedda vibe kyolina omanya yakutedda era nga katusogayo n'omukyala no naye atubuuzeeko gyebale gikonyabo webale konyirira webale kusiima nga wazaala okyali muto kyekiseera so obuuzeeko abatulaba ku LMTV bonna mbabuuzaako mwenna abalabi mwebale kubeerayo mwongere okujja mu bungi ku mwoleso ku lubiri lwa Kabaka. Okay, kati so babuulire how is the feeling so far abataze biki bye basubibwa bingi nnyo nnyo mulimu ebyokulambula bingi mulimu akawungezi batwaye baselebu bingi akawungezi babaye baselebu ngaani gwe bakaleeta balesa abayimbi bangi kale bwempulidde naye leero wendi okukikakasa okay leero nawedde baleese ennyonyi weeri oli redo girinnya lwaki sijja kusobola lwaki tojja sobola munaye buli omu aba n'ensawo bw'ayimiridde okay nsawo okay kakati so akagamba akasembayo eri bonna abakulaba balaba LMTV bakulaba
Kagambo kembawo akasembayo beekuume n'obulamu bweba bwe buli bajje basooke banyumirwemuko balambuze ku baana bongere okuwagira. Okay, kakati olunaku lwo lwakumeka ng'ojja ku mwoleso? Gwegusoose. Lwe lusoose okujja? Gwe mulundi gwo ddala ogusoose ddala n'omwaka ogwedde tewajja? Sajja. Tewajjayo? Gwe mulundi gwo ogusokere ddala. Kati ki ekyakuviiriddeko okujja? Nabadde mpitaayita byange nengulaba ne ŋŋamba enkyanja agendayo. N'ogulaba walabye kapande walabye? Nabirabye wabweru kukola nsi nga mpitawo. Then n'owa boda n'aŋŋamba waliwo omwoleso. Konze kanjijeyo koleero.